Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Mikono jaffa balungi abatulaba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natera tukomyewo okwongera okubanga tukatiriza n'okulaga obukulu n'obulungi obuli mu mwezi ogwa Ramadan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi mu mwezi ogwa Ramadan era tusobose okubanga tugusiiba imanan wa ihtisaban. Olwaleero insha Allah ta'ala tujja kwongereza ku bulungi obuli ku muntu asibye omwezi ogwa Ramadan. Kama nisama Ramadana omuntu yenna Allah gwasobozesezza okusiba omwezi gwa Ramadan abaliwa mu bantu abayitibwa bashuhada basiddiqin, akugegamu ku madaala agasinga okuba amakulu ennyo ku bantu abagenda okuyingizibwa ejjana, be bantu abagenda okuba okumpi ennyo n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awa Allah tabaraka wa ta'ala bayogerako nti ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Abo bantu Allah subhanahu wa ta'ala bayogeddeko be bantu abagenda okuba wamu ne bannabbi, abagenda okuba wamu n'abantu abalongoofu, abagenda okuba basiddiq, aboogezi b'amazima, abantu abaali ab'amazima, bashuhada abafiina mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo sahaba yitibwa Amr ibn Murra al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu agamba nti jaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulun min Qudaa. Ajjira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omu ku basajja yali ava mu kika ky'Abaqudaa. Omusajja ono bwe yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti ya Rasulallah, ara'ayta in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulallah wa sallaytu as-salawati al-khams wa addaytu az-zakata wa sumtu Ramadan wa qumtu famimman ana. Yamugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, okiraba otya singa ntoola shahada nensiramuka nenga nti ashhadu an la ilaha illa Allah, nenkakasa nti ddala naawe oli mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, nensala essola zange 5, nempa n'ezzaka yange, nensiiba omwezi gwa Ramadani nga tegumpitako, nenyimirira n'ekiro kyagwo. Faman ana, ngenda kuba mu ddaala ki ku lunaku lw'enkomerero? Yamugamba sallallahu alayhi wa sallam mina siddiqina washuhada. Mina siddiqina washuhada, ogenda kuba mu basiddiq, ogenda kuba mu bashuhada daddala nga osibye omwezi gwa Ramadan, osadde essala ezo nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaziyigiriza era nga bwe yazitutendeka alayhi salatu wassalam. Omwezi guno ogwa Ramadan bwe gusiibye era emigaso emirala gye tufuna nti sawmu shahru Ramadan yudkhilu aljanna. Okusiba omwezi gwa Ramadan kikuyingiza ejjana muganda wange mulungi. Olwa hadithi ya Jabir radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti anna rajulan sa'ala Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, omusajja yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Rasulallah, ara'ayta idha sallaytu almaktubat, okiraba otya singa nsala essola zange 5 wasumtu Ramadan, nensiiba n'omwezi gwange ogwa Ramadan, wa ahlaltu alhalala, nembanga ebiri halali byokka kwentambulira, wa haramtu alharama, ebiri haramu nembanga mbyeziyizzaako byonna, walam azidu ala dhalik, nembanga sina kirala kyonna kyennyongeddeko ku ebyo. Adkhulu aljanna, ninawo omukisa oguyingira ejjana? Yamugamba sallallahu alayhi wa sallam nti naam, kituufu nnyo osobola okuyingira ejjana. N'amugamba sallallahu alayhi wa sallam, sahaba oyo agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la azidu ala dhalika shay'a, sina kye ngenda kwongera ku ebyo, nja kutambulira ku ebyo nga bwe mbikutegeezezza owange gombaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno kiraga nti bw'obanga weekutte ku Ramadani yokka n'ogisiiba mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yeetaaga, n'obanga weewaze ebyo Allah bye yakuziyiza mu yo, togeya, temuli lugambo, temuli kusiibulukukira ku banno, kwogera ku banno, kuvuma, kuyomba, n'obanga osiibye Ramadani yo mu butuufu bw'ogisiiba, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusinziira ku yo yokka n'abanga akuyingiza ejjana subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala muganda wange mulungi atulaba nti ku birungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadani nti qiyamu shahru Ramadan, okuyimirira omwezi ogwa Ramadani okubanga osaala kikusonyisa amazambi go nga bwatugamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, yatugamba nti man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, omuntu yenna aba ayimiridde omwezi gwa Ramadan imanan nga aguyimiridde kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala.
wahtisaban n'okubanga asuubira okusasulwamu eri Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kikusonyiisa byonna ebyakulembera mu mazambi go just kubanga oyimiridde omwezi ogwaki omwezi ogwa Ramadan nabwe kityo okubirizibwa okubanga kuttanira okubanga omwezi guno ogwa Ramadan oyongeramu nkoko qiyamul layli oyongeramu ko mukuzuuka kakekiro okusala ku salati y'ekiro osobola okubanga osonyibwa amazambi olw'okubanga oyimiridde okusala ku swala ya sunna ekiro gye tusala omwezi guno ogwa Ramadan muganda ngo mulungi ampuliriza mulimu swala ya tarawih kitumanyi obulungi era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo okubanga twettanira okubanga tusalira emabega bayibamba fa tusaziza era natugamba nti man qama ma'al imami omuntu yenna afuna omukisa ogw'imya ne imam hatta yansarif n'omaliriza ne imam ne mufundikira naye okubanga musale swala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fakaannama qama al-layla kullah Allah subhanahu wa ta'ala kuwandikako empeera z'omuntu ayimiridde ekiro kyonna empeera z'omuntu ayimiridde ekiro kiramba nabwe kityo wandibadde okubirizibwa nti wofunye omukisa gonna okusaala ku tarawehe essala y'ekiro sala amagezi gonna okulabanga bw'oba osadde ne imaamu mufundikira mwenna mumalirize mwenna osobola okubanga okuganyulwa era n'okufuna empeera esinga okuba ennyingi mu kuba nti ekisiibo kyo kizitowa ebisinga okuzitoya ibaadaati zaffe gino naddala ekwatagana n'ekisiibo gy'emirimu gya sunna gy'okuma okuyingiwaza mu gyo gy'okuma okussaamu sadakaati okusaddaaka kuyamba kuba nakukola ki ebyo ebimu kubifuula ekisiibo okubanga kizitowa n'okubanga weewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatuziyiza omuntu omusiibi byatateekeddwa kubanga yeesembereza gyekakasa obulungi ti muganda wange gwandaba omanyi bulungi bingi Allah subhanahu wa ta'ala byateetaaga okubanga obisemberera naddala mu mwezi ogw'ekitiibwa mu mwezi ogwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala bingi byakugobako byatayagala okubanga obe nti obisemberera mu mwezi ogwa Ramadan oteekeddwa okubanga okakasa nti ibaada eno gyenkola njagala Allah subhanahu wa ta'ala aginsasulemu obulungi ku duniya ampemu obulungi ku duniya ate era Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubanga akuwaamu ebirungi ku akhira emigaso gya Ramadan gyo mingi nnyo obulungi bwe tufuna mu Ramadan bungi nnyo omuli okubanga Nabbi atukubiriza okubanga tuliisa kuba naffe baba beetaaga okuliisa abantu abasinga obungi balowooza nti bw'obanga osiibuludde omusiibi kikwetaagisa kumugulira kyamisana oba kumugulira bintu bya bbeeyi nedda n'akantu akatono ennyo ng'omusiibuludde alhamdulillah kakusobozesa okubanga ofuna empeera ez'omuntu yasiibye ate nga Allah subhanahu wa ta'ala takendeezezzaako yadde ku mpeera y'oyo gw'osiibuludde nabwe kityo twandibadde nga sizoni eno tugifuula ey'okubanga tuganyulwa era nga tufuna ebirungi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala omwezi guleme kubanga gutuyitako nga tetuyina kalungi konna katugufunyemu kubanga okusaasira kwa Allah mugwo kuba kungi nnyo nga bwe tuzze tulaba ku programu zaffe ez'emabega nti Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwa bingi nnyo okusaasira kwe kuba kungi nnyo mu mwezi ogwaki mu mwezi ogwa Ramadan gye tukoma okubanga tukola ebirungi yadde katono katya ako Allah subhanahu wa ta'ala asinziira kukko nabanga akuwa ebirungi bingi Allah subhanahu wa ta'ala nabanga akusonyiwa bingi subhanahu wa ta'ala ekirungi kyetuyina nti Allah subhanahu wa ta'ala raufun bina atulumirirwa nnyo atukwatibwa nnyo okusaasira talina bwetaavu kubonereza talina nsonga lwaki takwanukula kusaba kuga omusabye talina nsonga lwaki agaana kubanga gwosaba ye mugagga gwe tusuubiramu ebirungi ye mugagga ye musaasizi asaasira buli kintu kyonna just kakwagalamu katono nnyo kumugwabudde kubanga olongoose enkolaganayo wakati wo naye bw'onaabanga olongooseza enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala ojja kwesanga nti buli kyonna ky'onaaba okola kyonna Allah ajja kuba wamu naawe era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kussaako okulabirirwa ajja kussaako obukuumi bwe Allah subhanahu wa ta'ala era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akumalira bingi naye buli lwogayala ne shaitaani yeeyambisa omukisa ogwo ng'ogayadde buli lwogayala yeeyambisa omukisa ogwo mpozi oli ayinza okugamba nti twawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omwezi gwa Ramadani shaitaani zisibwa kituufu zisibwa
naye ekigambo okubanga shaitaani zisibiddwa kitegeeza bingi okubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubanga shaitaani yagisiba naye ng'omwoyo gwoggwa omukyamu gukuyamba okubanga okola ebikyamu nabwe kityo wandibadde osala amagezi gonna okulaba nga teweesembereza bikolwa bya shaitaani teweesembereza bintu binaakumalako budde naddala mu biseera nga bino tulina bingi nnyo ebitujjaku Allah subhanahu wa ta'ala omuli emikutu gyaffe gino egy'empuliziganya olwaleero gitumalira obudde bungi newesanga oli ku ssimu ogibaddeko okuva ku makya ogibaddeko ekiro kyonna osuze oli ku ssimu oli ku whatsapp oli ku facebook naye ngaoluusi byotunuulya tebikuyamba tebikugasizza essimu alhamdulillah kyengera mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byeyatuwa bw'obanga ogikozesezza bulungi naye ate bw'obanga togikozesezza bulungi oyinza okwesanga ekwonoonedde ekisiibo kyo otudde waka n'ekisiibo kyo nga kyonoonese ng'ekyonoonye ekisiibo kyo yessimu gy'okutte mu ngalo obanga olaba ebifaananyi bya buseegu olaba bintu bitakuzimba olaba bintu kwegamba osaasaanya lugambo osaasaanya fitina mu bantu naye nga wootudde bwoti ekigambo ky'osaasaanyizza wallahi kigabanyiddwa ensi yonna ekigabanyeeko oba kigambo kya bulimba n'okisaasaanya ensi yonna twewale nnyo okubanga tweyambisa emikutu gino mu mbeera eyonoona ekisiibo kyaffe bwe tunabanga tugikozesezza mu bulungi oweereza muno aya Qur'ani omuweereza hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olujja kubanga ekisiibo kyo kiganyuddwamu osaasaanyiza irimu era ojja kubanga ofuna emikisa ewa Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu baddu be abawuliriza era abagobera ekyekisinga okuba ekirungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'd basiruganda balungi abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oluvanyuma okutendereza Allah n'okusalira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam addalu ala alkhairi kafailu yatugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu yenna alagiridde omuntu okukola ekirungi Allah kusasula empeera ezenkanankana n'ekirungi oyo omuntu kyaba akoze kikyategeeza mu bigambo byaffe omuntu yenna aba ayambye ku kuba nti obusiraamu bwongera okusaasaana mu nsi yonna n'okutambula kw'obusiraamu mu nsi yonna omuntu oyo aba atadde ettafaali ddene nnyo ku jjanaaye gyazimba ku lunaku lwa qiyama nabwe kityo enteekateeka zonna ezikolebwa baganda baffe aba Thurayya okututeekerateekera studio ey'obuvunaanyizibwa enaasinziirwangamu okubanga tuweereza emisomo eri abantu abawerako wallahi omuntu yenna aba ayambye ku nsonga eyo tukakasa 10 ku kinnaakyo nti tosobola kuviiramu awo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akusasula empeera esinga okuba ennene nawe kityo nti yenna aba atuukiriddwa ku mbeera eno ey'okuyambako studio eno okubanga eyimirirawo n'okubanga etambuza obusiraamu mu nsi yonna twandibadde tukubiriza okubanga ojjumbira embeera eno ey'okuyambako okussaawo studio enasinziirwamu okubanga eweereza obusiraamu mu nsi yonna nabwe kityo naalibadde nkubiriza baganda baffe mwenna Allah bawadde ku madaala basitudde ku madaala mu byenfuna mu birowoozo mu mbeera yonna tusobole okubanga tuyamba ku Thurayya insha Allahu ta'ala tusobole okubanga eyongera okuweereza obusiraamu n'abasiraamu bangi baganyuddwa mu mpeereza eno era bangi baluŋŋamye naye nga Allah subhanahu wa ta'ala asinziira ku bulungi baganda baffe bano bakola tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yenna abawulidde omulanga guno n'agussa mu nkola tusaba Allah abenga akumalira akuwa obulungi ku duniya ne ku akhira wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.